Okulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwaliwo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde bwe zaali ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu kwetobekamu emivuyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga kino ku byalo ebimu kyaviirako okulonda okuyiika. Akakiiko ak'ebyokulonda bwe katyo kaasalawo okulonda mu bitundu eyo gye kwayiika kuddibwemu ku Lwomukaaga oluwedde. Kati olwaliro poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo mu Kampala n'emirirano Rachel Kawala etegeezezza nti okuddamu okulonda kuno kwatambudde bulungi newankubadde nga waliwo baayogeddeko ng'abaasiiwuusa empisa 15 be baagombyemu obwala era nga 7 ku bano baasindikiddwa mu kkooti. Twagala okubategeeza nti okulonda okwo kwe bazzeemu nako kwatambudde bulungi era okuggyako keesi entonotono ze twaregisterinze. Ku mbaga tekubulwa musiiwuufu nga mutoto mu kulonda twakutte mu Kampala n'emiriraano abantu 150 naye kwabo abakwatiddwa 78 bano be basimbiddwa mu kkooti ng'abalala twabakoshonize oba okubalabula okwogera nabo abamu baweereddwa police bond ate abalala emisango tukyaginoonyerezaako. Kawala ayogedde ku bikolwa eby'effujjo ebyeyolekera mu bitundu by'e Mukono ne Masajja ewaali abatuuze abagambibwa okuwembuziza munnaabwe obutwa. Funye ripooti okuva mu kyalo Kalagala mu Kisoga Town Council mu disitulikiti ey'e Mukono waliwo eyaze n'atuloopera nti embuzi ze 4 zaweereddwa obutwa. Ono babadde bamuvunaana ate kuwagira mulala olwo ne bapoisoninga embuzi ze. Nga ffe tuvumirira ebikolwa eby'effujjo bannanga obululu tebubaawula. Poliisi mu ngeri y'emu egumizza bannayuganda ku nsonga y'okulonda kwa bannannyini ntebe z'emiruka nti yakuwa obukuumi okukakasa nti kuno kutambula bulungi. Tuli mu nteekateeka ez'okulonda bassentebe aba parish ab'okumiruka. Ffe ng'ebitongole ebyokwerinda tuli beeteefuteefu okulaba nga tuwa abantu obukuumi okulaba nga n'okulonda kuno tukuyitamu bulungi mu mwezi guno. Ye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura ayogedde ku kikwekweto kye baakoze ku bagoba ba bbaasi okuviira ddala nga 27 omwezi oguwedde n'agamba nti waliwo abawera be baagombyemu obwala olw'obutabeera na bisaanyizo. Era mu wiiki eweddewo twakwata abagoba ba bbaasi oba bbaasi ezenkana 51. Mwezo bbaasi 51 41 be bano ababadde nga abavayolatinga abatatambulira ku budde okusinziira route charts zino eziweebwa aba Ministry of Works and Transport kyeziragira. John Maido yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.